Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kusookera ddala mbaagaliza omwaka omupya 2022 omulungi abeere ow'essanyu. Kakati olunaku olwaleero nzize nammwe abaana abawala abakyala naddala mu abaana abawala abatandika obutandisi okugenda mu nsonga mufuna nnyo ekizibu ky'okubeera nga mulumizibwa nga muli mu nsonga. Olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala lino nga teryangu ojja kuba olifuna. Waliwo akati ke bayita akakomera. Keko kennyini koolaba kayitibwa akakomera. Akakomera kagenda kuyamba bulungi nnyo ku nsonga eyo y'okubeera ng'olumizibwa ng'oli mu nsonga. Kakati nkusaba ofuna akakomera ako ke bayita akakomera kafune bulungi nnyo nga bw'okalaba. Njagala ofune obukoola obwo buggyeeko obutititi obwo bwonna beera ng'obuteeka mu sefuliya obeere ng'obutokosa ng'obufumba. Bwe limala okujja ng'olifumbye bulungi nnyo ne lijja nkusaba oliteeke wansi libe ng'eriwolaawolamu. Bwe limala okuwola nkusaba buli kanaku fuba okulaba ng'onywa ekikopo kimu. Okugamba ekikopo ekyo osobola kinywamu emirundi 3 olunaku naye nga buli kanaku nkusaba onyweyo ekikopo kimu eky'eddagala eryo. Gw'omwana omuwala oba omukyala gw'alina obuzibu obw'okulumizibwa ng'oli mu nsonga kigenda kuba kivaawo bulungi nnyo. Nkusaba olitandikirewo ddinywa. Tugeze oyinza okuba nga olwala mu nnaku z'omwezi nga 15 ate nga leero ziri 31 kayitandika kati nga 31 zigenda okutuuka nga 15 January mw'olwalira obeere ng'eddagala eryo obadde olinywa. Kwegamba kyengezaako okulaga lino eddagala nkusaba olitandikirewo kati ogenda okutuuka ng'otuuse okugenda mu nsonga kijja kuba kikuyamba obulumi togenda kuddamu bufuna singa onaba eddagala eryo ng'olinywedde obeere ng'onywa beera ng'onywa eddagala eryo buli kanaku gw'alina ekizibu ky'okulumizibwa ng'oli mu nsonga tandikirawo olinywe kati ogenda okutuuka ku lunaku lw'ogenderamu eddagala eryo lijja kuba limaze okukola ki okujjanjaba obuzibu obwo bw'okubeera ng'olumizibwa ng'oli mu nsonga. Bwe kityo bwe kiri akakomera ako kalungi nnyo kagenda bayamba. Osobola n'okukakolamu tugeze osobola okukakuŋŋaanya bulungi nnyo nga w'obiraba n'obyanika mu nnyumba oba mu kisiikirize. Kasabikala osobola obisekula mu kinu bulungi nnyo n'okolamu gye bayita ensaano. N'okolamu ensaano kati n'obeera nga buli kanaku oteeka ku mazzi agabuguma n'obeera ng'onywako kuba kiyinza okubeera ekizibu okubeera nga buli kanaku olina okunoonya ebiti ebyo nga bibisi. Kati osobola obireeta nga biwerako nga bingi n'obisekula bulungi nnyo n'okolamu ensaano oba n'okolamu engeri y'amajaani. Okolamu engeri y'amagi kuba amajaani gasigala manene ne kokko. Kati wamala obisekula bulungi nnyo beera nga buli kanaku oteekako ng'ose n'ejjiiko 2 ng'oziyiwa mu kikopo ky'amazzi agabuguma oba agookya obeere ng'onywako. Beera ng'onywako buli kanaku beera ng'onywako. Onaagenda okutuuka ku lunaku olw'ogenderamu mu nsonga obulumi ojja kuba togenda kuddamu kubufuna. Bwe kityo bwe kiri gezaako bikozesa ligenda kuba likuyamba okukakkanya obulumi obwo gw'alina ekizibu ekyo. Bwe kityo bwe kiri mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi mweraba.